Ngayogerako eri bannamawulire olunaku lw'eggulo, amyuka omwogezi wa UPDF Kano Henry Obo yategeeza nga bwe bagenda okukwatagana ne poliisi okulaba nga bakuuma emirembe mu kalulu kano. Ono yawadde abantu amagezi buli amaliriza okulonda adde ewuwe wabula si kusigala waalondedde. When you finish voting, please you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back, other than crowding the polling stations and becoming a security threat. Onera yakatirizanga omuwendo gwa poliisi bwe guli omutono bw'ogerageranya n'ebifo awalonderwa nti UPDF ebeeyina okukwatizaako abapoliisi. Even if all the Uganda police forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in. Ebigambo bino oyinza okugamba nti byasikudde emmeme yakulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awaliriza n'okumwanukula ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwe yakubye mu disitulikiti ya Rukunjiri ng'asimbula okwolekera disitulikiti y'e Mitooma, Bushenyi ne Rubirizi okuwenja akalulu. Nategeeza ng'ebyayogeddwa Kano Henry Obo bannayuganda bwe batasaanye kubigenderako. Ekyo si kye twapulaninga okukola, ekyo si kye tugenda okukola. Ayinza okuba yabadde ayogeza butamanya, naye amagye tegayina mulimu gwonna mu kulonda kuno. Okulonda kwa bannayuganda era ekitongole kikwatibwako okulonda ke kakiiko k'ebyokulonda. Kyagulanyi ategeezezza nga bwe batasobola kwesigisa magye kukuuma kalulu ka bannayuganda kubanga gakulira kitaawe y'omu ku bali mu lwokaano. Mwami Museveni candidate mutabani we yakulira amagye. Ono ayongedde okukkaatiriza nga bannayuganda bwe balina okwekuumira akalulu kaabwe era n'abakubiriza obutava ku mulamwa gwe bakkiriziganyako. Ffe nga bannayuganda ffe tugenda okwekuumira akalulu kaffe era abantu nyongera obbagamba nti mukanoonye mukalonde ate mukakuume. Tugenda kwekuumira akalulu kaffe. Ono ategeeza nga poliisi bwe kiri ekitongole eky'ebyokwerinda kyokka ekikkirizibwa okuyambako akakiiko k'ebyokulonda mu kulonda. Amagye ne bwe gandyagadde okuyambako poliisi mu kuuma eddembe galina gyambako mu kukola ebyo ebikkirizibwa mu mateeka so si ebyo ebitakkirizibwa mu mateeka. Era ekimu ku bitakkirizibwa mu mateeka kwe kugaana bannayuganda okulaba okulondoola n'okukuuma akalulu kaabwe. Kyagulanyi era yogedde ne ku disitulikiti ze batasobodde kutuukamu kyokka n'asuubiza nga bwe bagenda okukola ekisoboka bazituukemu. Disitulikiti ezimu nga Iganga already twazitadde dda mu puroguramu yaffe, engeri gye wakyali obudde tugenda sala amagezi tulabe nga tunyigiriza gye tutatuuse tutuukeyo. Wabula era alaze obunnyamivu ku mmotoka z'ebyokwerinda ezibalondoola buli we balaga newankubadde nga bawe babakumye bamanyiddwa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda buli yeesimbawo okuba pulezidenti bamuwa ab'ebyokwerinda emmotoka emu emuwerekera era naffe tugiina. Naye okufaanana naawe ne bannayuganda bonna naffe tulaba emmotoka isukka mu 10 ezijjudde abasirikale abeekapise ebyokulwanyisa. Zino tezikoma kubalondoola bulondoozi naye abazibeerako babatulugunya mu ngeri ez'enjawulo. Nga bwe walaba erira omwami abakulira gwe bayita mu Kiibi yakuba Dani Magic ku kamera. Muze mbalaba omulala yakuba omuwanika waffe Comrade Katana nga tugende bwizibwera n'abalala abaze batukolako effujo okugeza ko olunaku lwennyini ne mukyala wange bamufuuyira pepper spray mu maaso. Abo abasirikale abapoliisi n'abamagye aba UPDF abatugoberera ekigendererwa kyabwe kyakutiisatiisa abantu. Mwabalabye olunaku lwajjo nga bakuba abantu nga babagaana okutugoberera be baziba amakubo gaffe gye tuba tulina okutambulira. Emirundi mingi emmotoka ezitategeerekeka nga n'ezimu ziba tezirina nnamba zirabiddwako nga zirondoola Kyagulanyi buli wadda ng'ali mu kakuyegewe.